breaking news. So akamanyiro ka mwami Kizempa ne mutowe Kagame Paulo Kagame akamanyiro kabadde bakola mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Finally nginaku z'omwezi 27 omwezi gwa June omwaka gwa 2025 kagenda kukoma finally okitegere ekintu ekyo muna Uganda nakugamba ekintu kino akinjagala nnyo olabe ensonga za Congo zino nakugamba mweno revolution oba ekintu ekigenda maaso mu nsi Congo ne Uganda zensi ze basinga okwetaaga ku Africa nkuletera nnyo updates zino ez'omu Congo kubanga your oppressor mu Uganda the oppressor of Rwanda is the same person oppressing Congo engeri gye bamugobye Congo luno lutalo nabagamba baluleetera ye finally baba forcing into a peace deal Museveni ne Kagame ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno bagenda kusayininga peace deal weno eri mu ggwanga lya United States of America yebirimu nabagamba America has come here to stay wano. So we are graduating from this class of the Democratic Republic of Congo. Respect mwena wetubadde tuvuga ensonga za Congo. Finally ensonga za Congo zigenda kuclosinga ennaku z'omwezi 27 ne peace deal Kagame ne Tshisekedi bakiriziganyiza okola peace deals. Naye njagala nkwitire mu terms eziri ku peace deal weno. Tamu esooka gye bataddewo tezifaanagana ziri gye nzize mbagamba naye lwakuba ku luno si bya kusinikamu mannyo bya ddala kubanga omusajja ali serious. Terms ze batadde ku peace deal esooka bamugamba twagala territorial sovereignty nti Democratic Republic of Congo temugenda kuddamu kusaalimbira wadde okugirinya kakati bana Uganda a parliament ye yayisa essente mugende mukole enguude Congo tuli mu mbeera ki enguudo zaabwe ziri mu mbeera ki kubanga akakasente mane nye kagenze sente zonna ze bayisa parliament yamwe nga bazewoze na kuzewola mbagenda kola nguudo mu ggwanga lya Congo zirugenze. What next? It is up to you. So bakoze ekintu etamu esooka territorial sovereignty nti teri maje magwira kuddamu kusaalimbira ku ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Sandif n'amaje ga Sadaka ne East African Regional Forces gonna galina okwekizitinga Congo Rwanda ebadde esigaza amaje mu Bukavu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gonna galina okubeera nga gafulumye. Eyo condition number 1. Condition number 2 gye bataddewo bakugamba disarmament of all armed rebel groups zona kubanga Kagame ono yagamba nti ekibadde kimutadde mu ggwanga lya Congo eyo mbu wali akabinja ka FDLR akabahutu n'abatwa nenjaga atujjuke nti abahutu bano n'abatwa Kagame ne Museveni baba forcing into genocide as per our report je tulina Congress report tukyagisoma tukyagenda nayo maaso negano mbadde nino gajjawo as per Congress report Kagame ne Museveni baba forcing abantu abo ne bagenda mu ggwanga lya Congo kati bagamba nti oba baneno mugamba nti no bayekera tugenda bajjako emmundu America egenda bajjako emmundu kugambye America bakoze mineral deal in exchange for security kakati Blackwater ngekulwa Eric Prince bagenda ku disarminga obubinja bonna abubinja bwa Uganda n'obwa Rwanda babakomyawo waabwe nga bajjeko emmundu zigenda kutwalibwa UN tedigo bagenda ziwa nonti Museveni nonti Kagame UN yegenda okuzitwala. Mukitegere ekintu ekyo ng'ekozesa gundi yaji bayita Munasco najibagamba yebadde wansi ye UN mission yebadde mu ggwanga lya Congo kulaba nti baleeta emirembe. Then condition number 3 eno yekyasinza obwettabu. Condition number 3 yekyasinza obwettabu. Nkiddemu condition number 3 yekyasinza obwettabu. Eriwa bakugamba abahutu abatwa bakomawo waabwe. Nkiddemu babaddenga baddayo ewaka ne final agreement kati bagenda biteeka mu ndagaano abahutu n'abatwa kati baddayo waabwe bonna under UN protection and they have to enjoy full citizenship right. Awo Ngabire Victoria we yategedde nti abaana beeka bakomawo anytime soon n'asumulula fire wuno wano Ngabire bazeemu omukwata okitegere ekintu kino abatuusi bazeemu ne bakwata Ngabire ne bamuggalira mbu ayagala kujjako gavumenti ya Kagame nakugamba abatuusi bano basiru bayina take age
bonna ne Museveni ne Kagame bwati we bakola buli gwakwata mutekako prison kati ne Ngabire bazemu ne bamukwata bamutaddeko gwa treason okitegera bamutaddeko gwa treason nti yaga kusula government ya Kagame bana abatuusi basiru nabagamba abantu bano basiru ate tebalina ba advisors balina magezi tebamanyi kati batandise omuzimba essaawa eno Ngabire tewali kye basobola kumukola tewali era bagenda kumusiba bamale bamute kubanga ki ono Reuters ono w'omulaba ono mu America nabagambye omu America yazze mu region wali wetuva mu ggwanga Democratic Republic of Congo tuyingira Uganda nabagambye omu America azze kutereza region ayina bye yeetaaga ayina gwabanja naye gwabanja alaga nti agenda mu BRICS era yasindise Jessica Alupo ayagala cha BRICS permanent member ana ntunulya ka Museveni kano nenkasasira kankwase nako akasajja kano naye sometimes nkaleka bule sinti kakozesa nnyo obusiru lwaki abakeetolodde bonna basiru kakati ate nako ekafuka nti kasiru tekaina muntu akawa advise za magezi kola bya magezi bonna bakola bya kisiru Museveni this is my humble warning to you biro sagala kuvoola kankozese doboze kakamu abantu abo ebintu byakugamba bakulimba amagezi ge bakuwa bakulimba BRICS tosobola kuyingira BRICS ekyo nkikuulya tosobola kuyingira BRICS just oli mukulu naye abakwetolodde ate n'abakwetolodde basiru tosobola kuyingira BRICS olaba kibakola Irani ekyo bagenda kikola olaba kibakola Gaddafi bagenda kikola ne Congo mwe mubaddeyo olaba kibakoze Congo kyekijja mu Uganda muna Uganda tugenda mu protest vote respect abavubuka ba Uganda tugenda mu protest vote abana be Congo ebasituse biwedde ati bagenda biteka mu ndagano Museveni butaddamu kusalimbira mu ggwanga lya Congo ne Rwanda tebagenda kuddamu kusalimbira mu ggwanga lya Congo tugenda mu protest vote naye Museveni nze nkugamba ekintu kimu sagala musayi Aisha masikiririza mu kuyiwa musayi otukoze ebintu bingi osa abantu bangi ife okukwata okutta kigenda tubeerera kyangu nnyo ekyo kimanyi ne family yo nayo gisanya butaddamu kulabika kigenda kubeera kyangu kubanga senga mu Uganda asituka bwati kino kulayira Museveni ogenze magombe ne family yo naye you can prevent that okisobola kubanga ekijjo kimanyi ono Mumerika ono mulaba agenda kukulaga kikyali ebyo wewana wanambo ogenda mu BRICS okola ki agenda kukulaga kikyali you can prevent this okimanyi kya America bano the same people be bakuleeta mu ntebe era wali oyina okubeera okuzanya democratic rule oshegera obere champion wa democracy ku kalulu omuddugavu ekyo kimanyi the mission ze mwasayininga n'abazungu bano noziryamu olukwe essaawa eno bakufunidde replacement ye Kyagulanyi Kagame bamufunidde replacement Ngabire okitegera ekintu ekyo so tosikamugwa kuba abatuusa abato mwabatuusa abato mbabuulira bino mfocha kujja mu comment section yange ne mu commenting ebyekisiru byenjogera nyamba mmwe it might be too late to change things but you can do things and change the next tomorrow musobola bichusa Museveni tosobola kuwanagana n'Amerika tosobola byo werimba kyovula bane mu Kongeno mugezezaako kumere biwawatiro ne muwamba Goma muwambye Bukavu muwambye Walikale era bulijjo mwe wana kwa advancinga kuyingira Kinshasa mukomye wakati ngenda kuzo mwezi 27 tugenda kusayininga ndagaano egenda kubakasuka mu ggwanga lya Congo okuddamu okulaba akatofaali ka Uganda oba Rwanda mu ggwanga lya Congo mujja kubuulya aba Black Water kyemuno nayo ate nga tumanyi nti Masadi Boris we yava mu ggwanga lya Congo yajja Uganda ekiddako okimanyi so nze kyensaba ekintu kimutaasa omusayi gw'abatuusi tojja kumalako na banna Uganda kubanga okimanyi UN egenda kukuba America okimanyi agenda kukuba okimanyi nti ba Democrats bonna bakwewerera kukuba so nze nsaba ekintu kimu tolaga nnyo mampanti kuba tolina kyoli tolina just yoda okuzimba boti oba ina kyoli lwaki abasirikale bate bakuba abantu nga bebisa obukookolo lwaki mwe bikookolo lwaki ojjayo face zamu kuba omuntu atalina kyatya face tagibikka njagala mukuba abantu nga face temuzibisse ate bino byonna bigenda kuggwe then namwe basindika mukuba abantu mwadde mwebise face mbakakasa time egenda tuka bagenda bafuna ekyo nkikubuulira kubanga oyo Museveni mutiitiizi abawaga naye mutiitiizi muhozi mutiitiizi so nze kyensaba kiriki Museveni wejjeeko egoyo muteese ne Kyagulanyi ebintu bigwe tufune peaceful transfer nga we kyakolebwe Kenya under Daniel Arap Moi ebikolobero byokoze naye yabikola nga we kyakolebwa ewa HH under Edgar Lungu omugenzi kati nga tannaziikibwa nakati nkusaba kulwa abatuusa abato kulwa Africa kulwa East Africa kulwa Uganda ne Rwanda Museveni
kola ekituufu sign the agreement. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza gwatana tweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegatako omukwano gwange gwali eyo ampuliriza. Lunaku leero lwa Sunday lwa gandalo lya weekend era nga kansuubire nti binaabagendera bulungi nnyo abali mu diaspora namwe mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Baganda bange mbaagala nnyo mweraba.